Ebya Eddy Kenzo si birungi. Abantu batandise okukuba mu federation yaabwe ebituli. Bamubuusabuusa bagamba nti ekintu kino ddala eneeba federation yakuyamba bayimbi. Bw'ebanga ddala yakuyamba bayimbi, lwaki eyamba balondemu? Lwaki muyimbi munnammwe avaayo n'abakubira omulanga ne mugaana okumuyamba? Beewuunyiza mbu kirabika olw'okuba yakozesezza oluzungu abakulira federation tebamanyi luzungu. Beebuuza nti lwaki abayimbi abamu babasosola? Federation erina kuyamba abayimbi bafaanana batya? Muyimbi ki alaajana? Wuliriza video otegeere muyimbi ki alaajana na nsonga ki ze yadde ayagala ayambibwemu. Federation ya Eddy Kenzo n'emulaba bulabi kyamuli n'egaana omukwatirako we yeetaaga obuyambi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abamuza nadamu ina balamusizaako nnyo. Mbasaba muntagingire ka WhatsApp group ka Eddy Kenzo ke bayita food lesson. Aba boke bakazaako erya federation. Echaddala, it's not a federation, it's a food lesson. Chebakola just kufuna lesson za mere botyawe banasaba bafune ekyokulya. That's what we call food lesson, not federation. You understand? Lwaki nkiyise bwentyo? Omuyimbi gwayita Beenie Gunter yajja wano juice okuyimba mu UAE. Nafuna ebizibu nga omwana UG Vibes bwe yabibanyonnyola bwe byajja. Yeetaba mu kutaasa abali mu kulwana n'akwatibwa n'avunaanibwa wamu n'abalwanyi. Ne bamukuba omukhalafa oba giyite fine yaddira mu 15,000 ze $5,000,000 za Uganda ne bamukwata ne bamukuba mu kkomera. UG Vibes nekola omulimu gw'amaanyi nnyo okuinforminga obuzibu obutuuse ku muyimbi munnammwe aba food lesson. Aba food lesson abeeta federation. Naye baasirika ne babanga abatategeera lulimi UG Vibes lwali akozesa ng'ayogera. Kwa yabanyonyola mu luzungu n'abanyonyola ne mu Luganda. Naye ndowooza ensobi gye yakola olulimi lw'omukulembeze wa food lesson ndowooza UG Vibes talumanyi teyalwogera. Kirabika ensonga president wa food lesson teyategeera UG Vibes byayogera yeefuula atamanyi Luganda bw'atyo era nga bw'atamanyi luzungu. Omwana n'abeeramu emabega w'emitayimbwa ennaku ezaawerako. Naye nga aba food lesson bonna nga bwe bagikulembera ne bwe bagirimu nga babiwulira era n'ebitambula byonna ku media nga babiraba ne baziipinga emimwa gyabwe. Singa baali bayisiza kirango omwana wa Vibes naga nti wano mu UAE waliwo omuzira kisa ayagala kuteeka $5,000,000 mu federation y'abayimbi e Uganda. Era yasabye omukulembeze wa federation ajja akime ssente ezo. Kenzo yali badde asobola okufuna $10,000,000 okugula tiketi, hoteli awo okusula, okulya, transport byonna yali badde ali ready. Era yali badde asobolera ddala okufuna $10,000,000 ajja akime $5,000,000 ze bawadde okwongera mu federation yaabwe. Olw'ensonga nti ekibalo kye kigamba nti bw'oba okoze 5,000 n'olyako 4,000 n'osevingako siringi 1,000 n'ogulako bino na biri tekikugaana kuterekayo dira siringi 8. Kati okusiza ku kibalo kyekyo nga bwe yakibala mwenna bwe mukimanyira bwe mwakiwulira. Baba mugamba nti baba waliwo omuzira kisaaba teekamu $5,000,000 za Uganda naye ayagala gw'oboozi kima yali afulumya $10,000,000 ajja akime $5,000,000 oba okitegeera akozeseeko $10,000,000 kwezi 5 zakimye asevingeko $1,000,000 aterekeko ne $8,000,000 ku $5,000,000 zali badde akimye. Naye mwalabye kiki ekyabaddewo? The man behind of the nominated documentary in the world in Oscar Award, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine omutolosi ow'omwaka 2024 abula ku basirikale nga beetolodde ekikomera kye aye ne bamusaako ekirabo ng'amaze okufuluma bamulabako amubaleetere nga yabaleka waka. Oyo nannyini kodi ezo Kyagulanyi Ssentamu n'obwa bize bw'alina ku mirimu gy'eggwanga Uganda lyakulembera, n'obwa bize bw'alina ku mirimu gy'ekibiina kya NUP kyakulembera, n'obwa bize bw'alina
mu kwasaganya abakulembeze n'abantu ab'enjawulo mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga akulaga nti n'ebyatuuka ku muyimbi munne yabitegeera era mu kubitegeera n'ekizibu ekyo n'akinogera eddagala awatali kusaba muntu yenna buyambi ekyasinze okuneewunyisa ennyo era kyensaba naawe gwe wawe $3,000 oba $5,000 ng'okole vidiyo ng'omuvuma ekyasinze okuneewunyisa ennyo kwe kukola ekintu ekifaanagana bwe kityo n'asasula fayini y'omuyimbi gwe baali bakwatidde wano nga bamusibye nga bali asasule fayini ya $15,000 n'azisasula n'atabaako wadde wonna we yakipositinze nti yamusasulidde ssente mpaka omuyimbi yennyini gwe baayambye bwe yavuddeyo yennyini ne yepositingira ng'amwebaza okumuyamba n'amusasula ssente ezo naye nga food lesson kagurupu ka WhatsApp kajjudde ndoza basoba ne mu 10 abakalimu millionaires z'abafudde abatawula lulimi UGV Ebizibu ayogera n'olwekyo baganda bange abayimbi bannakatemba omusajja gwe mwegobako oba omusajja gwe babagobako balina ensonga lwaki bamubagobako tebalina kalungi ke babaagaliza kati basobola kubakkiriza kukolagana na muntu abanoonyeza kubeera bulungi wira esokolooze nti bukya butya enkya Bobi Wine nga ye president wa Uganda omuyimbi n'addamu n'abonaabona mu ggwanga omuyimbi n'addamu n'afukamira ng'asaba etteeka lyammwe eribayamba copyright nga president wa Uganda ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu omuyimbi ate bukeere enkya ng'abayimbi bafukamidde maaso gembu beegayira kufuna copyright ekyo kyokka kyalibadde kizibula buli muyimbi yenna amaaso akakasa nti alumirirwa music industry akakasa nti alumirirwa ebyemizannyo omuli emipiira omuli okuyimba omuli okuzanya bino bikomedi buli kika kya muzannyo kyonna ekkubo mulina limu lyokka lye mulina okukwata okutuuka ku byemwetaaga mu industry yammwe kuwagira muyimbi munnammwe abeere nga yakulembera eggwanga lya Uganda temugenda kuddamu ofukamira nakudaaga nga musaba naye mwe ne mutumbaavu olutuuka ku ekyo mwe butwali tuyitanga abagezi omuntu ofuna amagezi agayiye oluyimba naye n'otaba n'amagezi gasobola kusengejja n'omanya ku babiri muyimbi munno nga yafuuse pulezidenti n'atali muyimbi nga ye pulezidenti gwe ng'omuyimbi waawe oyinza okufuniramu amangu ku bye weetaaga okufuna nga biyita mu ngalo za mukulembeze wa ggwanga olaba byanguwa kuyita mu ngalo zanyo okutuukako nini muddawo olaba naye abayimbi be Uganda mmwe mwetaaga bakuŋŋaanyiza mu kabbaasi ne bakakumako omuliro ne kavaawo abaana bwe banaayimba byabalima byebyo nno otegedde ensonga lwaki Eddy Kenzo abantu bamukubamu ebituli kugaana kuyamba muyimbi munnaabwe ng'afunidde obuzibu ku mawanga ne weebuuza nti federation eyamba ddi era eyamba ani bameka abagenda ogiganyulwamu tusuubire nti eriko abo be yajja okuyamba ne be yajja okulaba obulabi kubanga bo tebakkiriziganya nammwe ensonga nno kuza abayimbi buli muyimbi kiba kimukwatako okuyambibwa bayimbi banne federation eno yateekebwamu obuwumbi obusukkira ddala mu 5 nga tulowooza nti bugenda kuba buyamba ku bantu abo bafunye obuzibu basobole okwejjambunya naye wuyo omuyimbi munnaabwe bakugamba nti yafunye obuzibu naye tewali yafuddeyo paka lwe yakoze ekisoboka ye yennyini neyejjambuzibu bwe yabaddemu naye ng'obuzibu bwe yadaaguddemu bwadde bwetagisa miliyoni za Uganda 5 zokka naye ku buwumbi 5 obwakabaweebwako tewali yasobodde kugamba nti tukwate ku nsimbi ezo tuyambe muyimbi munnaffe bakakumako omuliro ne kavaawo abaana bwe banaayimba byabalima munnammwe naafuna obuzibu era ne mwefulanga abatawulira baba obuwumbi 13 musimenyi ziyamba abayimbi ku buwumbi 13 ne mulako miliyoni 5 zemusasula Beenie Gunter fayini yave mu kkomera nibe ne muswaza kale n'abantu abawula nti omuyimbi w'eggwanga Uganda bamusibira ddya mu 15,000 nga n'omwana akola obwakkirina asobola zesasula nga tasabye na muntu yenna naye ne zibula omuyimbi ne zibula n'ekibiina ky'abayimbi. That's a food lesson. It's not a federation. Please.